Bezi avunaanyizibwa ku bulimi n'obweggasi ow'ekitiibwa Hajji Amis Kakomo yatongoza enkola y'ebibiina by'obweggasi era ng'ono yategeeza nga ly'erimu ku makubo agayinza okusitula Buganda. Bwe tuba nga tumaze okubategeera nga mweteeseteese bulungi tusobola okufuna bannamikago abali mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Ni Uganda. Olwaleero abavubuka okuva mu disitulikiti y'e Wakiso beekozeemu omulimu ne batandikawo ebibiina okusobola okwekulaakulanya. Abavubuka bano abeegattira mu kibiina kya Hub Cooperative nga bakulembeddwa maneja w'ekibiina kino Agule Mujuni agamba ekyabatandisa ebibiina bino kwe kukendeeza ku muwendo gw'abavubuka ogwali gweyongedde mu makomera nga guva ku bumenyi bw'amateeka. Abavubuka be basinga bungi mu ggwanga ate beenyigira nnyo mu bikolwa obumenyi bw'amateeka tebaagala kukola abasinga n'olwekyo twatagetinga abavubuka tusobole okubajja mu mbeera gye balimu basobole okubaako kye beetuusako mu nsawo yaabwe ne mu mbeera ez'obuntu. Abavubuka bano bategeezezza nti newankubadde bali mu kibuga naye ebyobulimi kwe basinze okussa essira kubanga Uganda eyimiddewo ku bulimi na bulunzi. Tubakubiriza nnyo okulunda enkoko za broiler ezaagala akafo katono. Tubakubiriza nnyo okulunda embizzi mu ngeri ennungi etagenda kutaataaganya baneiba nga zibawuunyira. Tulina engeri ya IMO, embizzi yo woogirundira tewunya ne baneiba bo ne babeerawo naawe n'osobola okubeerawo ng'okola mu mulimu gwo ogw'obulunzi. Bategeezeza nga bwe basanga okusoomoozebwa olw'abavubuka bannaabwe abaagala ensimbi ez'amangumangu era nga n'abamu badduka mu kibiina kino olw'obutafuna nsimbi ze baali baagala era bano bwe babaweeredde amagezi bave mu kulowooleza mu mirimu gya woofiisi. Tunuulira ekonome yaffe eri ku agriculture nti omuntu buli lunaku at least olya. So tubakubiriza bave mu kulowooza emirimu gyaki egya woofiisi baddeko keno mu mirimu emitono nga okulima okulunda kubanga mulimu ssente buli lunaku tulya. Anaasiiza munne ekiyitibwa skill yagenda okweyongerayo mu bulamu buno era aneetuulako kiba kitegeeza ojja kusebengerera bw'otyo. Ku lw'okuba ebibiina bino ensangi zino byesanze nga bigwa olw'okubulwa obulungamu kw'ossa n'obulabbayi obubyetobeseemu, abavubuka bano baweereddwa amagezi okwewala okukumpanya bannaabwe. Ssente nnungi nnyo ate ssente zikema. Ssente zireme okubabeerera ekikemo nga mwagala okwanguyiriza okufuna ssente. Kino ekintu kya guruupu. Ekintu kya guruupu olina kusooka kusoma mateeka. Wabula abavubuka bano mu kutumbula ebyobwegassi bayambibwako ebibiina ebyenjawulo okuli East Africa Inclusion Program kw'ossa ne Heifer International.